njagala omanye ekintu kimu. Mu bintu byonna bye tukola ensi y'ab'ebifuba ebinene egenda eggwaawo. Ensi y'abalina emitwe emyogi kati eyingidde. Okubeera n'amaanyi amayitirivu ennyo tegakyakola. Kyova olaba ne bajjajjaffe baakimanya nti amaanyi tegalya singa embazzi y'emu ekirevu. Wabula bakozesa akagirita akatono. Baali bagezako okulaga nti ebintu bya bwongo nnyo ennaku zino okusinga amaanyi. Era abagezi abeekakasa ekyo kye bakola be bagenda okukulembera ababateekakasa. Twala ekyokulabirako. Abakulembeze. Osanga omukulembeze nga yeetooloddwa emmundu. Simanyi oba mwali mukyegendereza. Naye nga abakutte emmundu ezo za bulabe. Naye nga batya omukulembeze n'okusinga ebisi bye bakuuma. Ensi si yaba amaanyi. Ensi yaba abeekakasa kye bakola. Oteekwa okutegeera nti ebintu tebikyateekebwamu nnyo maanyi, si kifuba. Wabula oteekwa okumanya nti ebintu ebinene era eby'amaanyi bifugwa obuntu obutono. Obuntu obwo obutono bwe tuteekwa okutegeera mu bulamu bwaffe ne mu mirimu gyonna gye tukola. Bw'obanga tobutegedde ogenda kubeera mu nsi ng'otambula naye nga tolina ky'otuukako ky'osobola kukola. Wano tulina ekizimbe, wano tuli mu Bulange, mwabadde batamanyiwa gye tukolera, tuli mu Bulange. Ate BBS Terefayina eri mu Masengere. Kambabulire, omwana eyaweereza omusenyu ku kizimbe kino teyafunako yadde eyingi kwota y'ensimbi ku musajja yatuula mu ofiisi n'akikuba ku mpapula. Omusajja yatuula ku ofiisi n'akikuba ku mpapula yafuna ssene empitirivu eyaweerezaako omusenyu yaziguweereza paka lwe kyaggwa teyafunako yadde kwota yaazo. Njagala oyiye era otegeere nti okuva 2020 okweyongerayo ebintu byonna by'okola olina okuba ng'ossaamu nnyo obwongo okusinga okukola obukozi. Oteekwa okuba nga kiva munda era kiva mu ggwe, kubanga ensi y'ab'ebifuba egenda eggwaawo. Bw'oba olina ekifuba, Katonda yeebale gw'olina amaanyi. Kati amaanyi ago tugakwate tugateekemu amagezi n'okutegeera, olaba amaanyi bwe gakuddiza ebirungi. Ate oba abalala bakikoze, ate ffe baani? Obanga nsobola okubeera wano n'ondaba, naawe osobola.